friend so that nsobola okunyumya ebintu bino nandiyagadde nnyo nyumya byengenda okwogera nga nyina abavubuka ab'enjawulo kubanga ensi yaffe oba Uganda weeri erina embeera mweri etali nnungi okusinziira nti ebigambo bingi naye kiyinza okuba nga ate kituviiramu embeera emu eba endala mu bulamu bwaffe so kiba kirungi ne twogera ku nsonga ezimu nga ffe bannayuganda kubanga ffe bannanyini nsi eno ate kitukakatako okubanga munnaye tugezaako kulaba nga tukwatagana tusobole okutambuza ensi yaffe emirembe kubanga ensi tugenda kugivaamu ate abaana betuzadde bajje nga ate baddawo so kitukakatako okuba leyingira platform ennungi so ensonga lwaki tugenda kwogera ngenda kwogera ku bintu bingi nga muntadde ne politics ekigenda okunjogeza ku politics it's because abavubuka bangi bakimanyi nti no I have a voice. You know, I'm an influencer. I'm one of the biggest artists in this country that really have a very big fan base. I'm followed by many young people, and it's better to come out and I say something to my fans, to my followers, to my fellow youth, to my fellow countrymen and women. Like, we really need to talk about some issues. Mostly I've been seeing a lot of comments in comment section, people trying to comment about politics and how I betrayed them and I'm supposed to say this and that, but right now I'm here to clarify or to talk about some issues. We're gonna agree and we're gonna disagree and we're gonna agree to disagree here. Ngenda kunyonyola ebintu bingi nnyo. So ekintu kyengenda okutandika nakyo kigenda kubeera kyaba artist olw'ensonga nti batuyiyemu amateeka then awo nja kwogerako ku bizonto bakiweewa then tumalirize nga ate tumbabuulira oba kansooke na process gye nayiseemu okuva gye navudde mu Ivory Coast mpaka natuuse nti e Uganda era ebintu ebyo byali bitya munnange nabadde munnamukisa nnyo nze nali nabuukinga ticket eya Ethiopia Airline nali nyine yantwala ngate balaga babeera babuzaabuza so I decided to book another flight engeri ebintu gye byali byakyankalanamu. I bought a very expensive ticket okusobola okubanga enkomyawo ne babeera nga bagiextendinga bagicancellinga. Guess what, even the one that I was supposed to come on 3rd August nayo bazemu ne bagicancellinga until further notice. So can you imagine nti nandibadde Ivory Coast until obabdi sijja kulimba lwa nsonga nti n'ennyonyi nali nyina okugirako nayo bagicancellinze nga 3rd August kati simanyi nandizedde wabula mukama mulungi nti government ya Uganda yakeera neyekwatakwata ne bafuna ennyonyi ya Uganda Airline. Munnange senga tebadde Uganda Airline nandibadde tunkyali Ivory Coast n'abantu abalala 52 naye olw'okuba nti nno twafuna nnyonyi munnange batadde mu buteesi mafuta naffe ne tusasula sente z'okujja ne tusobola okuba nga tujja wano nno wenjagala okutwalira omukisa okwebaza gavumenti ya Uganda okubanga yakola ekyo ekintu ekyokugula ennyonyi ezo ntusanga senga tezibaddeewo senga sinnabakomawo ate ne baganda bange bennakomyewo nabo okuva mu West Africa who are 52 people. Mwebale nnyo ogwo mulimu mulungi era nsaba bannayuganda mwenna gye muli muwagire Uganda Airline muwagire ennyonyi eyo mugitambulireko kubanga yaffe era egenda kutuyamba nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala ne neebaza bonna bekikwatako Ministry of Works, Ministry of Internal Affairs, buli omu eyakutadde amaanyi mu kudda kwaffe tukweyanza nnyo. Weebale nnyo weebalire ddala mwekyo nga njagala n'okukubiriza abantu betwakomyewo nabo nti engeri abantu bano gye batuyisizaamu simbi mwandibadde mubawaka review ne mbasiimako oba ne mwogera ki kye mwalabye kubanga nze nadde simanyi nnyonyi ya Air Uganda bwefaanana and it came to my surprise that nnyonyi nnungi nnyo twabadde comfortable nnyo. Nzeemu ku nnyonyi gy'oyinza okutulamu n'owulira wali nga bw'otula mu motoka empya ffe tutula mu nnyonyi nnyingi ze naakalinnya ennyonyi zisimanye ez'ensi yonna naye ennyonyi eri mpya ogituulamu ng'owulira temuli kakaaba ng'eri wamu twatambudde bulungi nnyo. Ffe team Ivory Coast
emigugu gyaffe olwokuba abantu ba Abidjan tebamanyi Luzungu bakwata emigugu gyaffe ne bagiteeka ku nnyonyi egende South Africa era emigugu gyaffe twatuuka tetugirina naye within 2 days emigugu gyabadde gitutuuseeko ate ekirala kye baakola bwe twali ku airport nga twakatuuka tiimu Abidjan batugamba musigale mu nnyonyi tuba briefing ekikwatagana emigugu gyammwe baatuwa $10 buli muntu eyabulwako omugugu nga batugamba nti mugende musobole okugula engoye ez'okukozesa mu quarantine oba mukube ewammwe babaleetere engoye $10 buli muntu eyali ava Abidjan kye baatuwa olw'okuba nti emigugu gyaffe gyali gibuze. I thank you Uganda Air. I thank the government for that good job. Siyinza kukigaana kukyogerako ekyo nyina okukiwa credit era nga nsaba n'abantu mwenna abajira ku abava mu West Africa 52 please mbe ku review ke muwandika mu abantu bano kijja kubayamba nnyo okubeera appreciated kubanga batuyisiza bulungi nnyo. Simanyi twafunamu dire nga dire yatandikira Nigeria olw'ensonga bafunamu obuzibu bwa clearance ne tudire yinga nnyo but ekizibu kyategereka kubanga kyava mu clearances in Nigeria but twatuuka bulungi. Thank you so much. Buli gwe kyakatako kyonna okulaba nga ntujja nze kennyini nze okujja kwange kwali mu gavumenti yalwana nnyo okulaba nga nti nkomawo ng'eyita mu baministers ab'enjawulo ng'eyita kwegamba sijja kulimba gubadde mulimu mulungi nnyo nnyini ddala. So banaye mwebalire ddala tusiima twasiimye nze nasiimye ekyo sinzagaana kyogerako nti olw'okuba waliwo abayinza okukiraba obubi. So for that case nsaba munzikirize nebaze buli omu eyakoze omulimu okulaba nti nkomawo. Honorable Nakiwala walwana nnyo n'okubira abaministers ab'enjawulo ne munoonya Minister Kuteesa w'ekitiibwa Afande Katumba wamala wanyambye nnyo wankoledde omulimu gw'amaanyi ssebo nkwebaza nnyo nnyini ddala weebale nnyo kulwana kubanga gw'otwala ministry eyo ndowooza eby'entambula oba kuba yabadde involved nnyo bambi yanyambye nnyo then neneebaza owekitiibwa Honorable Rebecca Kadaga yavaayo n'aleeta ensonga yange mu parliament. Neneebaza ne ba member of parliament mwenna abaavaayo ne munwanirira. Nyina omwami gwe nalaba bambi sinnamanyi oba akiikirirawa yavaayo n'alwana nnyo ku nsonga yange ssebo nyenda ku making sure nkola research nkumanye bulungi era nja kuwa credit. Simanyi wajja okiikirira naye ngenda kulwana nnyo ssebo nja kuwa credit yo era nja kubanga nkwogera ku mukama wange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ninyogera n'okwebaza abawagizi bange abansabira essaala. Neneebaza buli munnayuganda yenna yali concerned ng'awulira nti ekintu kino mwe nnali kyali kizibu. Amazima gali nti embeera mwe nnali yali mbi nnyo lwa nsonga nti emmere yali empisa bubi, sente nayiwa nnyingi nnyo, saving zange zonna nayiwamu nnyingi n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. So for that case mwebale nnyo mwebalire ddala. Bangi bennyina okwebaza bangi naye ng'ekigambo gavumenti nja kukyebaza lwa nsonga abantu abanyamba gibaava oba okitegeera neyanzeege kati ndi mu quarantine era ndika Uganda nsobola okutambuza emirimu gyange neyanziza bassebo ne banyabo kati awo nga tuvuddewo njagala okusaawa omukisa guno okwebaza buli muntu yenna mikwano gyange giri personal abayamba abantu bange waka abayamba Soccer Academy yange ne mugulira abaana ba academy emmere mulimu n'abasasula rent ez'emyezi 4 Dr. Rachel, thank you so much. N'abalala Martin wandimpadde ku list y'abantu bano abasobola okubanga batuyamba nemba waka credit webanga tebakitwala bubi nemba waka credit nenjogerako nabo nemba waka credit ne babaako engeri gye bafuna mbambi kubanga bakola omulimu gw'amaanyi okulaba nti nno ate nze bwe ssaali wano ebintu byange wano byasigala bitambula bulungi naddala abaana b'e Soccer Academy. Abaana balina ennyumba mwe bali mwe nabapangisiriza badde balya banywa abaana abamu tebalina bazadde abaana abamu bamulekwa abamu nze mbeera nabo tebalina gye balaga tebalina maama tebalina taata balina kusigala awo ate n'abalina abazadde abamu babakomyawo ne bagamba nze nemereddwa abazadde abaana ne babaza ku Academy House
so nga tetulina kyakola okujja kukulwana abaana babeewo nenyambibwako abantu ab'enjawulo. Martin Wane nsindikidde amanya bantu bano ntubawaka credit bambi. Mwebale nnyo mwebalire ddala kati buli kimu kijja kutambula bulungi kuba ndi ku ground. Then ndowooza mazeewo njagala nzire ku point ey'aba artist. Ba artist mwenna we muli bannanga bali ku line bwe mba mwekuli mbadde nsaba mumpe ku matu njogere ku nsonga eno. Ensonga y'aba artist kati nze ensonga lwaki mbadde sinnavaayo kulabika nti njogera nnyo oba nyina kye njogera. It's because as the artists we are disorganized. We are not organized. Ekyo tusobola tuleme kukirumaalumamu tuleme ganti onananyiigira onana. We are not organized. Why? Nti feke nyino okusinziira ku mulimu gwaffe gwe tukola. Abantu bonna bali organized n'aba border. For us we don't. Abantu balina obukulembeze obubatwala nga buli legit. Ebyaffe mubimanyi. Obukiiko babulonda tebali bantu. Obukiiko babulonda bintu bya nkukutu. Abantu babeera bu group musimanyi bano babadde wano bano babadde wali. Nze leka mbabuuze ekibuuzo bantu bange. Abasajja bano baali babegagana amateeka agabwe ag'ekifuula nnenge. Bagawandiikira nga bagakolera ba artists. So ba artists sinalabako ba artists nga bagamba nti twatuula ne tuteesa nga twagala okwogera ku mateeka gano. Sinawulira ko ba artists nga bagamba nti twesitula ne tugenda ne twogera ne ministry. Sikiwulirangako. Wabula ndaba artist omu ku TV bawandiikira ba artists amateeka ganyiga ba artist. Me ate ku TV ndabako individual artists. Individualism. It's not a group of people sitting together to come out with the one voice. I haven't seen that. Kakati abantu abali disorganized okutuuka ku level musuubira mutya okubanga mugenda kubanga mufuna obwenkanya nga temulina ddoboozi lyawamu. Naye nga eddoboozi lyawamu liganya okubaawo olwa unhealthy competition. We fear competition. We don't olaba omuntu nga competition omulabira ddala ng'omuyeekera. Ate kino ekintu kigenda kuleeta obuzibu bw'amaanyi. So nze mbadde mbasaba abantu bange tutuule wansi tubeere abantu abakulu tuve mu bino ebintu by'okwebuzaabuza tulogere nga tutudde wamu. Bwe tunamala okutuula nga tutudde wamu bwe tuti tuveewo kye tuteesezza tukyongere ku next level. But my question is bino byonna ebyekifuula nnenge ebiteeka by'abano abantu nga byakajja mwalabyeko ba artists nga batudde wamu ku mativi kuliko artists individual 111. There is no group of people sitting together discussing issues. No. Tebesitulangako genda kwogera na ministry ne bagamba nti ministry tugambye bweti no. Bali mu kuleekaana buleekaanyi. Mumanyi ki oba bano abantu abakoze amateeka gano balina kye baagala oyisaawo nga mwagala muleekaane ku media. Kye mugamba tuli ndegeya. Kye mugamba tuliwo okuleekaana buleekaanyi buli kaseera kuba kerere. So nze mbadde nteesa nti tubeere bantu bakulu tuveeyo twogere ebintu nga birimu amakulu naye nga tubyogerera mu ddoboozi eryawamu kubagana amateeka amafu gagenda kukwata ffenna wamu. Naye lwaki wavaayo omwomu? Lwaki tetubaako ka organization gyetugaa nti omanyi nti twateesezza kati omwogezi waffe y'ono era kye twateesezza kye kino nga kintu kirimu eggumba. So nze mbadde nteesa abakulembeze abakulembera ebibiina bya art ebyenjawulo Uganda Musicians Association, comedians, this and that, stage something and that something. Muveeyo mubeere abantu abakulu mwetereze bulungi bwe tuba tutudde ne tuteesa tutandika okuteeka ebintu ku next level mpaka lwe tunatuusa ensonga yaffe nga tutambuza eddoboozi limu. N'ebintu by'okkuba kererenge zino bazita batya obunyonyi obuleekaana ennyo. Teri muntu yenna ayagala kuliraana ndegeya. Teri muntu yenna ayinza kuzimba nnyumba ku muti gwa ndegeya kuba zireekaana nnyo. Naye lwaki tufuuka endegeya ffe abantu abakulu abalina art abayiyiza eggwanga? Mbadde nsaba tubeere abantu abakulu tukole ebintu ebigenda okuyamba abaana n'abaliddawo. Tuyambe ensi eno Uganda nga tetuyita mu bintu bya individualism, bintu bya kweyagaliza. Naye abayimbi tususse okweyagaliza, tususse okutya competition. Buli munno omulabanga mulabe, buli muyimbi alaba munne ng'omulabe. Ekyo ekintu tekigenda kukola. Oba okitegeera? Mbadde nteesa nno ku luno nze siyomba naye nteesa nti tukwatagane. Nsaba abakulembeze abakulira ebitundu bino mujje mutuule. Bwe mbanga mulaba nti tewali bukulembeze buteberedde buyimiridde, mbadde nsaba tuddemu tulonde obukulembeze buli omu bw'agenda okwesiga. Kati mu kino nze bwe nawulidde bino nanyinako amasimu ge nakubidde abantu bendowooza nti bali legit.
lwa nsonga okuyimba kuno galinga maje. Okuyimba it depends on the experience in the field. Omuntu wali okozeko group omaze mu kuyimba emyaka egiwere 10 wali ofunye oyiseko mu kizibu kino ba artist bonna bakimanyi ne ba comedian ne bani. It's about experience. Nti okuyimba kuno mukama akusitudde ddala ki oli ku level ki wawo otuuse kikyokoledde industry era ensonga lwaki ogyogerako lwaki olina okuteesa olina kuteeseza mukuwa ki tufune ba leaders aba new generation tufune ba leaders aba generation bwet tufune ba leaders aba gundi bwet genius west gundi west nga tujja tutambula mpaka ku basajja bakulu newe tunagamba mbuno tugenda kulonda akulira ba producer tureete ajja dandure olwokuba yalinako engoma ezivuga nga tulina balinix abamaze mu industry emyaka 10 with a lot of experience abantu bakuba does hit na kati bakyakuba they have maintained we need ideas from them because there is a secret why they have maintained for so long. Kati mbadde nsaba tubeere abantu abakulu tubeere organized tuveeyo n'eddoboozi eryawamu tulwanirire omwana n'omuzzukulu. Nze olwaliro mpulira mbu waliwo simanyi ssente simanyi ze baawa abayimbi simanyi abayimbi babadde wa Ssemusale simanyi abayimbi babadde mu State House simanyi abayimbi babadde nani naye abayimbi baani era mukowa ki era bagenze nga baani oba ofuna. So tutuule si mu bubi tubeere organized bwe tunabeera organized ne twetereza bulungi then naffe tulumbe bano abantu abali ake tubabuuze ebibuuzo nga birimu eggumba naye nga tuli wamu. Nze bwentyo nno bwenteesa bwe mbanga muliredde nga tutandika okukola enteekateeka eyo twekubire ku masimu bwe tumala okwekubira ku masimu tunyumyemu tutandike olugendo olulungi bantu bange. Naye bwe tunaagamba nti tugenda kutambula nga just tulwana bulwanyinansi eno tukubagana bukubaganyi it won't work. Bwentyo bwe ndowooza. So bantu bange tutambulire ku mbeera eyo ekikwatagana n'ebizonto nkiweewa nze mbadde nteesa nti era embeera eyo erina kuva mu meeting. Tugende tutambule tugende mu bantu ababa bakutte twogere nabo nga tuyita mu bibiina byaffe batubuulire ensonga lwaki balemera abantu abo era lwaki baba bakutte era tuyinza kiyitamu tutya nga tukozesa balooya nga tukozesa professionality. Let us be professional oba okitegeera. So simanyi tuyinza kuba tutya simanyi tuyinza kukola tutya ebintu bino nga tulabika bulungi mu bifaananyi ebirungi tusobole okuweebwa ebitiibwa abo abatugoberera era abanyumirwa bye tukola. Charity begins at home and life it's about how you make it. So gwe bw'obulamu bw'engeri gy'obutwala era abantu gye bagenda okukukwata engeri gye weeyisaamu bw'ogenda okutambula endabikayo kyekitiibwa kyo. So mbadde nsaba tusobola otaasa bannaffe abaasibiddwa abakwatiddwa nga tuyita mu ddoboozi eryawamu nga si bintu byakuleekaana ku media olw'okuba oyagala okulabikako mu kamera olw'okuba oyagala okubeera relevant. Tufune discipline. Bwe tunaabeera discipline nga tuli beetowaze tugenda tambulira wamu era tugenda kubeera respected. But right now nga tetusobodde kuvaayo nga basajja bakulu with one voice and professionality and well organized and professional like tetugenda kuweebwa kitiibwa era tugenda twalibwa ng'era bakazanyirizi. So nga ate omulimu gwaffe mulungi nnyo olw'ensonga gusomesa gusanyusa gubeezaawo eggwanga gulimu gusasula emisolo mingi guleeta ebintu bingi abantu abatulyako bangi. Art industry amaanyi nnyo nga bwe mutamanyi you don't know how much this means to countries ezimanyi ezibwena okutambula. So mbadde nsaba tubeere bakulu tukole ebintu ebirimu ekikulu baganda baffe abo nze nkimanyi bajja kuteebwa kubanga emisango gye bazza si kiwanti gya naggomola. Olw'ensonga nti bwe tunaaba tuli organized tujja nakufuna akakisa akoogera ne bannaffe tubagambe naye wano wayiseewo munnange kino tolina kukikola munnange kino tolina kukyogera oba ekiwulira. Tujja kufuna embeera eyo tubeere abantu abalimu ensa oba okiraba
tujja kufuna abantu abalimu ensa tumanye nti nno amateeka agatutwala ge gano nga ffe tugabaze ffe kennyini niyo olwalira abantu abali mu kutubagira amateeka tebabimanyi na bimanya tebayibeerangako mu art tebamanyi nakyo kitegeeza naye they have to lwansonga ati industry bagyetaaga naye ate tevangayo kubalaga nti tuutuno kati batandisa ogikyokooza. It's because we are not organized. Tusobola oyamba baganda baffe, tusobola oyamba abaana n'abazzukulu nga tutuyise mu ddoboozi eryawamu nga tuyise mu nkolagana ennungi. Nze ndowooza nno bwe tutyo bwe tulina okuba. Ye nteesa yange. Tukwatagane bulungi, tubeere organized, tukozese experience. Tosobola kuŋŋamba nti nno omukulembeze akulira abayimbi. Sizinyooma. I really do respect Benda. Mu respecting anyo kubanga is talented and is humble, is a good boy. But Benda yakamala mu industry emyaka esatu. 3 years. 3 years. Naye yakulira abayimbi abamaze mu industry emyaka 10-20. Abagenzi mu bya restaurant zibasala, abagenzi Bulaya ba promoter ne bababa, ababezezaawo zi group ez'abantu 3-2. Alina pain yenkana ki okumanya industry no bweyina okutambula. He is supposed to be a leader because he is of the new generation of Oba vice this, Oba Gundi that, but not the top decision maker. Kubanga achali muto. He has no enough experience to do this. However much mulungi nyera tumwagala nnyo but waliwo ebintu emitendera mu bitambulira. So mbadde ntesa tutuule nga bwe tuba tunalonda abakulembera ati ono tutambulira mu kintu kibayita experience nti okwesimbawo mu kifo kino olina okuba nga olina qualifications A, B, C, D. Okwesimbawo mu kino olina okuba nga olina qualifications A, B, C, D. Bwe tunaba tutambudde tutyo nga tutambulira mu qualifications tugenda kukola ebintu nga birina amakulu. So nze ndowooza abantu bange sinyooma sizalawa saagala kuzza muntu yenna wansi nze sinafu yamumanyi siri wantalo naye I'm trying to give my view engeri gye ndabamu ebintu. So tutambulira awo. Ekiddako njagala okwogerako n'abawagizi bange. Kati abawagizi bange kano kammwe abavubuka abampagira abavubuka balina Uganda bannange abampagira n'abatampagira abanjagala n'abatanjagala lino kano kagende gye muli bangi mu commentinga nnyo mu comment section yange nga muŋŋamba Kenzo watulyamu olukwe Kenzo wakola kino wakola kiri you're not in support of Bobby Wine, you're not in support of people power, you're not in support of this and that. Mugamba muze nali enguzi bampa sente bangula nsirike. Wow. Well, eno ni kintu kyandibadde kirungi senga onsobola okugwebwa sente ez'okusirika. Omuntu nampa sente nti sirika toddamu kwogera. Oli onywe webake. Nandisanyuse nnyo. That is the best thing I can ever get in my life. Because I hustle too much to survive. I hustle so much to survive. Yensonga lwaki olumu mbeera ne stress ne mundaba nga ninga omusajja omukadde nnyo. Nondaba ekifaananyi kyange nange manyi okwetunuulira olumu ne ngaawo. I look like someone who in emyaka emeka because that stress eva mu kusasolinga ndabe nga nange mbaawo. Naye senga mba nfunye omuntu ampa sente ez'obwereere nti zino sente zitwale osirika toddamu okwogera. Then mba nja kuzirya nnyo neeyagale ngende eri everyone would like to do that job. What an easy job. Naye ani ayinza okukuwa? Bw'abanga gyali mu mundeetera will be happy. Kale ekyo nga kivudde awo njagala mbabuuze mmwe bwe muntunuulira oba ne babatuma omuntu omusiru mundeeta ne bakutumya omusiru can you bring me ebbanga lye mbonaabonedde mu bulamu bw'ensi eno gye nnejje ne bwe nneetuusizza mulaba nga nsobola okusacrificinga kaaliya yange gye nkoleredde obulamu bwange bwonna njimale olw'ekigambo politics. Politics, do you know what the word politics mean? Politics is politicizing everything in the whatever they want. A politician is a very smart person who will convince you in any way. So nze sisobola kukozesa kigambo politics kinkulembere kaliya yange gye mbonaabonedde. Ensonga ez'okwogerwako nyina kuziyisa mu nnyimba
Nze ndi artist, I create art. I sit down and I pass my message through the music because that's what I do professionally. I'm a professional artist. You understand? Kati temunsuubira kuvaayo. Nze ntandika okwogera ensonga za politics nga sina we ngenda kwesimba, nga sirina ngenda kusigala nga nnyimba. Nze mbadde nkola show n'empagira abantu b'emwaluwa, n'empagirwa abaawa, n'empagirwa ab'emu western, ab'emu east, ab'emu north, ab'emu west, ab'emu central. Ezo show buli wamu ngikozeeyo. Mpagirwa abantu abawagira ebibiina eby'enjawulo bebaze bampa sente ku mikolo gyabwe wano na wali, wano na wali, wano na wali. I'm an artist, I'm a musician, I do sing. Message zonna ze nnina okwogera ezikwata ku bulamu bw'omuntu w'ewansi nnina kuziyisa mu nnyimba. Temunsuubira okuggulawo Facebook yange ne ntandika okuleekaanira ensi nga neekalakaasa nga nkuma mu bavubuka omuliro nga mbagamba tugende tusonge wano, songa wali, kola kino, kola kiri. I'm a professional. I have okuhandling ebintu slowly, easy, fine. Nze temunsuubira okuvaayo nyono ne kariya yange mu politics. No. Bwe muwuliriza ennyimba nsobola obbakubira mu nnyimba zange ze nayimba ezikwatagana n'obulamu bw'ensi eno n'ebyobufuzi. Tuzaanalizinga nze nammwe wamu. Ngenda bakubira oluyimba kangenka biwoobe. Owulira, njagala mumpulirize bulungi katono kakulu wane wantu wakulu bavubuka bannange. Wana wantu wakulu nnyo muwulirize nembe ebintu bye mbagamba. Nze sisobola kukwata kariya yange gye mbonaabonedde n'engiteeka mu kigambo politics. Kubanga mba ngenda kubonyabonya obulamu bwange n'abaana bange n'abazzukulu. Ebintu bye tukomplaininga mu Uganda olwaleero byabeerawo emyaka gyonna nga tetunaba na kuzaalibwa. Bwe mba muwakana mugende muwulize oluyimba lw'Abasudde. Baluyita mbiwulira nkutte n'ekkalaamu. Oba mugende ku peegi y'Abasudde bagiyita Hamani Basudde. Muwulirize oluyimba baluyita mbiwulira nkutte n'ekkalaamu. Buli kye mulaba olwaleero byaliwo dda. Even worse, obuzibu buli ku ffe. Obuzibu buli ku ffe nze naawe. Era tulina okukola decisions ennungi. Omuli okwagalana, omuli okuteeseganya, agree to disagree, tusobole okutambuza Uganda. Naye tugenda kyawa ensi yaffe olwa differences. Tugenda kukyawa abantu baffe olwa differences. Nze gwe mukwata okusulika mu byobufuzi. Mazima ddala gyenja. Do I fit there? Yeah? Do I fit there? Nze Uganda enfunyeemu mu byakwogera ku politics. Uganda enfunyeemu mu kukuma mu bantu muliro kwekyawa. Uganda enfunyeemu mu kuyimba. Mbadde muyimbi era nkiikiridde ensi yange ku international level through the music. Ensi yange enfunyeemu. Munnayuganda yali afulumyeko n'ogenda mu mawanga n'obeera ku mawanga n'owuliranga olulimi lwo oba oluyimba lw'ensi yo luvuga ku street ey'abantu ewalala. The joy you get, the happiness, that's what I do and that's what I was born for. I was born to represent Uganda musically, not politically. Mbadde nsaba emirimu gy'abamemba ba parliament ne ba politician ab'enjawulo mubaleke bagikole. Buli omu akola ogugwe. Nze omuyimbi nyimbe nga nyimba ebintu bye ngenda okuyisa mu nnyimba ne ba politician baveeyo boogere. Naye nze bwe muba munsubira okuvaayo nkwate microphone oba kamera njeteeke mutandika okwogera ebintu nga siise mu nnyimba munveeko. Nja kuyita mu nnyimba, obubaka bwonna bwe neetaaga okwogera bye njogera nja kubuyisa mu nnyimba. Nze omulimo gwange kupromotinga bumu bwa Sseruganda kuba abantu abampagira bali wamu. Abantu abampagira bonna bannayuganda bampagirira wamu mu bibiina byabwe eby'enjawulo, mu differences zaabwe ez'enjawulo, mu cultures zaabwe ez'enjawulo, mu nkala zaabwe ez'enjawulo, mu butonde bwabwe obw'enjawulo. Bwe ntegeka show mpita buli munnayuganda mu ekyo ekitundu mwe mba ngenze sirondamu. So mbadde saagala muntu alire mu kategori y'abavubuka abatambula n'enduulu. Mmwe bwe mulowooza nti nno mujja kuddaawo mugambe Kenzo katumufiise. Nze nkimanyi bantu bangi baali balemwadde okunsuula nga mbakubye endongo nkoze omulimo gwange kaakati bayise mu politics okunziza wansi bankyaya abantu. Mwannwanyisa dda
ne musasula n'amaleediyo galeme okuba ennyimba zange, ne musasula bannamawulire bampite omuli w'ebisiyaga, ne musasula bannamawulire bampite Illuminati, ne munkola ebintu eby'enjawulo, ne mugenda ne mu famire yange, ne mwogera n'abantu bange ne mubagamba kino ne mubagamba kiri. Mwagadde enfe enveewo olwa competition, naye Mukama akyankuumye. Kati bwe muba mwagala kuyita mu politics okunsuula, si politics sigenda kumugendamu. I'm not a politician, I'm a musician. I'm going to sing. I will use art to pass my message. I will not come on street and fight with police. I will not come on street in Chiddamu to fight with the police. I'm repeating, I will not come on street to fight with police. I will use my art to express my expression. Nga mpita mu nnyimba. Sigenda kuma mbawagizi bange muliro. No. Ekyo nkibabulira mutima mulungi. Munzikirize mbe muyimbi. Munzikirize mbe muyimbi. I'm an independent. I don't belong to any political party. I don't belong to any political party. I'm an independent. Nali mpagira people power olw'ensonga ekigambo kyannyumira nti amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe, ate kyali kikulemberwa muganda wange eyanteekako omukono naye nsobola okubaako nga nange nnyimba oluyimba mu studio ye gye yeezimbira. Sisobola butamubeereramu senga aba neetaazi, naye ate sisobola kubeera nga buli kyaŋŋamba nja kukikola lwa nsonga nange nnyina famire. Amwedirisa Musuza Kenzo, born in Masaka, going to die in Masaka and be buried there. I have to make decisions for myself. I'm mature enough to know what I want in this world. Bobi wange mukulu wange mwagala nyira mu ekitiibwa era muwagira nnyo mu byakola, naye si yantegeerera, nze neetegeerera. Kati mweba bagamba nti mugende mulwanyise Eddy Kenzo nga muyita mu kigambo simanyi struggle. Muganda wange oba temwagala kumpagira, nja gende waffe nnime, nja gende waffe ndi akatono naye nga ndi mulamu. Mwabagala okulwana mugende mulwane, ffenaffe abatiitiizi gye tuli. Okitegedde? Thank you. Ennyimba ze nayimba njagala nzanalizinge nammwe. Ebigambo bye nayogera byonna bwe mba nga nnyina ensobi gye nakolamu mugenda kumbuulira. Njagala tuteekeyo amatu tuwulire oluyimba luno. Okay? Nze nabagamba nnyina amaanyi ga kalulu. Ngenda kulonda era gwe nalonda mumanyi ge maanyi gange. Bwe muba mwagala nteekemu extra force ntandika ogamba abantu abanjagala abangoberera mufo ky'okubuulira abavubuka ebinaabazimba ebigendo baleetera emmere ku ssuwaani, ntandika ate bagamba bintu bigenda kuteeka bulamu bwabwe mu matigga. I'm not one. I will sing peace and love. I will unite my fans. I will make sure they love each other. I will make sure they love their country. Awulira nammwe abamanyi omulimu gwa politics mugukole, tugenda kubawagira mutulwanirire. We are ready to sing songs for you, praising you. Tugenda bayimbira ennyimba ezipa praising. Tugenda kubeerawo tucreating art ow'enjawulo okusobola okuba nga tubasanyusa olw'omulimu gwe mutukolera. Naye ffe abatabisobola ate muleme kutukaka. Nze njagala tuwulirize ennyimba ze nayimba nga tuzanalizinga ffenna. Nze njagala mugende muwulirize videos ze nze nkola. Nyina ne video eri kuwolo ya mukulu Kyagulanyi yagisharinga nga mbagamba nti I'm not a politician but I'm a leader because God gave me this leadership. God gave me the following of the youth and other Ugandans who support what I do. So they expect sense from this head, not no sense. Nfuna ebizibu ebiruma eggwanga lyaffe nja kubyogerako nga mpita mu nnyimba. Mbeegayiridde munveeko nkozese ennyimba kubanze ndi muyimbi. Mundeke nkozese art. Temumpita kuvaayo kutandika kwekalakaasa. Nkyalina obwana obw'okukuza, nkyalina obulamu obw'okubeezaawo. Owulira? So munzikiri ntambule bulungi. Buli muntu yenna njagala olw'okuba onjagala lwa politics mbadde nkusaba onkyawo olwaleero. Omuntu yenna njagala ng'onjagala lwa music mbadde nkusaba osigale ku mulamwa. Onfuna? I'm an artist. I'm a musician, and that's what God blessed me for, and I've done a great job for me and my family. I've done a great job for me and my great country. I've represented Uganda on a global scale. Kakati nze ebirungi bye nkoledde ensi yange mwagala byonna bife
olw'ekigambo politics. Mumanyi gye ntuusizza eggwanga lyange nga mpita mu kitone kyennyina. Mwagala Uganda ebeere awo nga buli kaseera tulwanyisa bintu byaffe. Mutandise okulwanyisa baganda bammwe olw'okuba mulina ebintu byammwe mwagala okuyisaawo. Mutandise okulwanyisa abantu bammwe olw'okuba mulina bye mwagala okukola. Mutandise okulwanyisa abantu bammwe olw'ebintu. Kale nze mbadde nsaba mu nkyawe okuva na leero. Owulira? Mu nkyawe. I'm ready. Sigenda kuddawo kutandika ku massaging abantu mbo bambi no. Nze siri politician ate situndda mnyama mbwe naavunda. Nja gende Masaka nnime nnyina olusuku. Mulize olimba luno. Ulizo olimba luno. Soke tukomaawo njogedde kibiki buli gy'olaga mu lugube emulugube temugulaba omulugube temugulaba kinetagisa kuvaayo kutandika kukuba abantu mayinja kuwasaddabirwamu z'amamotoka g'abantu kyetagisa kuvaayo kutandika kwokya nguudo abaana n'abazzukulu ku balina okutambulira kyetagisayo kuvaayo kutandika kunyagulula bintu by'abantu bakukuma keyosi okugwera ku nsonga bweti omulugube temugumanyi nti gyeguli temubiraba. Isn't that enough information? Wano nagamba nti naddala mmwe abatulondera ebiwulenge mmwe mwagamba nalaba member wa parliament ng'agamba munne nti oli kiwulenge biki member wa parliament omulamba watuukira okuyita munne ekiwulenge nze omulabi ali eno mba nyina kwogera ffe ba art twogera kye tulabako. Owulira ne ŋŋamba mmwe abatulondera nga njogera ku mmwe mwennyini abawagizi mmwe abalonzi. Owulira neŋŋamba nti ebyo ebiteeka gwe memba mu parliament ebyo ebiteeka by'obagabaga omutali kantu ebiteeka bye babaga mulimu gani bino ebiteeka bye babaze ebya art mulimu gw'obirabamu amakulu oba babibaze tuveyo tukaaya ne internet ebereka bali babeko bye bayisaawo mu ngeri zaabwe nalimba ekyo kyetaagisa kuvaayo ntandike kwekalakasa. Isn't this enough information? Neŋŋamba nti baminisita abatunda eggwanga temumanyiyo baminisita babaddeko luzira nga gavumenti yennyini yabeesibira okubba omusolo okubba ekkoli y'enguzi temubawulirangako temuwulirangako bantu bali mu kaguli nga babadde mu byabukulembeze nga babba ssente. Isn't that enough? Ekyo kitegeeza nti nnumbyani. I'm talking about issues generally. Owulira njogera issues generally. I'm not attacking anyone. Njogera ku nsonga za ggwanga ezisugezi bye tulaba ku TV mu mawulire. Owulira nengani lwaki mulina omululu gwalonda atulondera abantu abo abajja okwevumira mu parliament neŋŋamba gwalonda gwatunda akalulu mu luno olimba nakwogerako atunda akalulu olwo ndi ku ggwe eyalonda ng'otunze kalulu nakwogerako.
okitegedde bwe mba nnyimba oluyimba nga mpisemu art I will talk about general issues ezikwatagana ku bintu generally. I'm not going to attack individuals. I'm not here to create enmity. Kati nze sawa yalera abantu abanyambye okuva Ivory Coast babadde ba government. Lwaki ntandika okuba attacking individual gwe gundi omulimo gwange gwakozesa art bwe mbanga nkozesa za art omuntu naye nawulira nti message yamukutteko bikikwatako abalina obukiiko ne bayita embeera eyo ne bayita abantu abo ne ggwanga lyaffe ne lugenda mu maaso. Nze mwagala ntandika okuwala n'abantu, mwagala ntandika okusingana n'abantu mbawalane. Ekyo ekintu si kya buntu, so mbadde nsaba munzikirize nkozesa eddoboozi lyange nga mpita mu art okusinziira ku kyembandabye. Owulira, saagala muntwale nnyo ng'omuntu omujega atamanyi kigenda mu maaso. Nze nkimanyi mwagala kunnwanisa kunsuula nga muyita ku kigambo politics and what's going on. Mpaayo ensonga lwaki nnyina okubeera nga ndi opposition. Give me one reason why I should be an opposition. Era mpaayo ensonga emu lwaki nnyina okubeera nga ndi mu NRM. Mpaayo ensonga emu lwaki nnyina okuba mu NRM. Give me one reason. Then give me reason lwaki nnyina okuba ku opposition. Kati bw'onampa reason ezo bbiri lwaki nnyina okuba mu NRM oba lwaki nnyina okubeera mu opposition oba nnyina okubeera nange wenja okuviirayo nkuweeyange nti nze sijja kusobola kubeera mu ebyo ebintu olw'ensonga politics simumanyi naye nsobola okwogera ku nsonga ezigenda mu ggwanga mu maaso mu ngeri emu ebindala nga sina gwe nnumbye naye nga nkomplaininga ngaki ng'omutuuze naye sisobola kuvaayo ate kutandika kusonga muntu mu lunwe owaaye gwe lwaki tovaayo mba ndi mu creating a parana and I'm not ready for that. I'm not ready to separate people. I'm not ready to divide my country. I'm here kuongerako si kutoolako. Omulimo gwange kuongera ku nsi yange so sikugitoolako. Omulimo gwange kupromotinga nsi yange ne kugamba bavubuka nti bannange twagalane, bannange tuzimbe ensi yaffe, bannange twagale ensi yaffe, bannange twagalane, bannange tusimbe emiti, bannange